mbabuuzaako mwena gye musinzira okubanga mutulaba mwebale nnyo okutuwagira. Njagala kusooka kubabuulira nzize speed ebintu bino njagala byanguye kuba byetaaga emergency. Program lunaku lwaleero ekwatagana ku ki? Wenjogerera wano nze ndi munnamawulire, walibaawo omukazi afa ssaawa eno wenjogerera n'abaana be 2 kyekigenda omutta. Omukazi yankubidde nga yeekwese nga waliwo abantu abamunoonya ng'ate ba security ba gavumenti nga bamunoonya kumutta. Nga kyekimunoonyesa yafumbirwa omusajja omukessi mu gavumenti ya Museveni mbu era nga kiteeberezebwa omusajja ono akettera Museveni. Kaakati mu musajja byaketta ekinoonyesa omukazi attibwe byebyo omusajja byamubuulira nga bamutumye ku mirimo nga bw'onaabeera ne mukyala we waka n'omubuulirako nti ndi mu kufuluma nnyumba ngende wantu bwe wati ne bikwonoonekera n'omukuubira n'omuwa information nti singa oba tokomyewo waka anoonye Museveni amugambe bw'ati. Kaakati ne bakutuma gy'ogenze n'osangayo information. Omusajja bwe yagenda yafuna information gye yafuna nga tasobola kugituusa we yagimutumye wakati awo nga information gye yafunye bagifunyeeko balina okumutta nga tannatuuka okugigamba Museveni. Mukama we yamutuma ngamba President Museveni. Okay, ndoza now I have your attention. Kaakati omusajja ye yabula nadduka, gwenjogerako yabula nadduka. Bwe yabula kubaali bamunoonya okumutta obutatuusa information ne balowooza nti omukazi we ow'ewaka yamubuulirako. Kati abanoonya omusajja okumutta ne banoonya omukazi bamuwambe ababuulire kyamanyi ku bbawe bwe yamugambye n'omukazi naabula. Naye ate takoma ku ekyo, omukazi teyabula bubuzi wabula n'abaana. Kaakati omukazi yankubidde ng'ali mu bitooke kiro, waliwo abamunoonya okumutta. Kati byavaawa mumpulirize bulungi, mugyebaliko gyonna gye mutuusaako engalo. Kambalage ekifaananyi ekyokubiri. Ekifaananyi ky'omusajja oyo gwe mbalaga nze nakirabye era nkirina, naye nkakasa nti si nze nzekka akirina. Waliwo ba blogger abalala nga mwakirina dda. Waliwo sijja gamba nti waliwo n'omulala, nkakasa ndowooza mu kutegeezebwa kwe nategeezeddwa nti n'ab'ekibiina kya National Unity Platform abakulembeze ab'oku ntikko information eno gyengenda obba mugirina, ate ebyange si byabano bya neefudde ki okwange kuba kunoonyereza okwa ddala. Kaakati gye nagenze ng'omukazi ayagala kuttibwa najjeeyo obubaka mu maloboozi, sinze ngenda obbibanyonnyola, omukazi agenda bbibanyonnyola naye n'eddoboozi sijja bba watuufu. Ngenda kusaba bannaffe bwe tukola mu editorial eddoboozi tulukiiseemu ku lwa safety, ku lw'obukuumi bw'omuntu yatuwadde information. Ate temunkwata ne muntwala ne munsiba ne munkuba emiggo ne mumbuuza ani yabigambye. Munnamawulire kimukakatako okukuuma identity ya source ye yamuwadde information. Ekyokubiri, munnamawulire asobola okubanga alina amawulire wabula nga si mukessi. Nze siri mukessi, ndi munoonyereza, investigative journalist. Mbeera ne bwino asobola n'okusinga owa spy wa gavumenti. Kaakati n'olwekyo ne bwombuuza nontemako ebigere byonna nongamba information eyagijjewa nga ngoberera principle y'amawulire, sikugamba I have a duty to protect my source of information. And when nasalawo okukola guno omulimu that he was eyo ndagaano nagikola n'omutima gwange saako n'abalimpa information. Naalina ekizibu kyonna abankubira buli lunaku bampambye banzita bankola kino bwe ntyo bwe nkola, naye kino ndabye nga kyetaagisa. Kaakati kambalage ekifaananyi kye mbadde mbagamba, mbise identity y'omusajja ono olw'ensonga nti basobola okumulaba kuba gwe ngenda okwogerako, naye abamumanyi
mwe mujja kumumanya. Atamumanyi ojja kutegeera nti ebintu bino gye biri. Kantandikire wano nga sinaba kutandika kambajjukize obulamu kya bugagga. Programu zino tuzikola naye kambeeko obubaka bw'empisaawo ndyoke ngende wali ate nkusabye tobuukawo yadde. Nze nammwe tuli bantu ba bulijjo, tetulina ssente. Obulamu kikulu nnyo naye bwe bulirwala obulamu bwo ng'oli munaku nga nze tojja kufuna ssente zikutwala buyindi kukujjanjaba. Mukomeewo mwalaba covid kye yatukola. Covid nga ne bw'oba olina ssente nga waziziika mu nnyumba tokyasobola kufuna bujjanjabi. Obwo bwe mwewanisanga obalinyisa ennyonyi. Kati mbasaba mudde ku nkola gye mwakola mu covid ey'enzijanjaba y'ekinnansi. Naye nze abantu be neekakasa nabazuula nga mbeekakasa. Kuliko omukyala ayitibwa Senga Mukooki. Oyo ne bakyala banne bwe bajjanjaba mubakubire ku 0750 2 600. Oyagala omwaka gukutambulire ebisiraani obukuumi security y'ekinnansi ng'abaagala okutta baba bakutta n'akutuukako alaba kibira. Bw'atalabawo kibira bw'aba wa mmotoka ayinza olaba ennyanja n'akomaawo n'addayo. Gwe ng'aba kunoonya ebyo ebintu weebiri abakazi babikola. Kugambye kuba ku 0750 2 600 okuume bizinensi yo, okuume abaana bo gye balaga, okuume baganda bo, naawe kennyini weeteekeko obukuumi. Obutemu bususse. Kakati ekisembayo alina omwana omulwadde w'ensimbu nga tagwanga mu muliro. Nsembayo n'akaabasajja amaka gakulemye. Omanye ensi tweyagalako katono. Kati akatono ako olina okukabeeramu ng'olina musajja ekimala. N'olwekyo waliwo eddagala nga si kulikuyambako buyambi wabula eddagala ly'amaanyi g'ekisajja owonera ddala. Toddamu kubuuza bibuuzo. Omukazi taddamu kubuuza bibuuzo. Ovaawa weefuulafuula akooye. 0750 2 600. Nyina galanti. Kigambo kyange tombuuza oba mbikakasa abo mbeekakasa. Kati kaŋŋende ku programu y'olunaku olwaleero. Omusajja mu kifaananyi gwe mulaba oyo mbega wa gavumenti. Naye nze engeri gye ndi munnamawulire nange gantuuseeko kubanga eyazze gye ndi ayagala kumuyamba. Kanjogere n'omuntu yenna mu Uganda muno asobola okubuulira Museveni. Yenna amuliraanye oba asobola okubuulira omuntu asembayo okuliraana ekitanda kya Museveni nti President Museveni mbu nange nabifunye mu lugambo. Eyabimpadde namusanze waliwo abamunoonya okumutta. Alina abaana babiri ate nga mukazi. Ennaku n'enkwata n'eŋŋamba kankugambe nti President Museveni olina omusajja omu ku basajja b'okozesa obukessi. Kati bino ne bannayuganda nammwe mubiwulire nti omusajja oyo gwembalagane wankubadde mubise face akolera President Museveni mu security akolamu intelligence gy'akola kyeki. Muwulire bannayuganda wano mu Uganda mulimu emirimu nti omusajja oyo omulimo gwakola akettera gavumenti naye agikettera mu makomera atya. Bwe bakwata ababbi gavumenti beeyinamu interest, abatujju oba aba opposition gavumenti beeyinamu interest, nga gavumenti terina bujulizi bubapiininga bumala. Bwe bakwata 10 n'omusajja gw'olaba oyo omulimo gwakola naye bamukwatirako. Bajja ne babayoola naye ne bamuyoola. Bwe babakuba emiggo naye bagimukuba. Bwe bakusala engwala naye bagimusala. Ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera ne babasiba mwenna. Emaddara omutemu, terrorist omutujju, rapist omukwasi w'abakazi. Singa gavumenti ekubako interest oyo y'omu ku basajja ba Museveni basindika bakette naye nga ayita mu mbeera y'emu omutujju gye bamuyiseemu. Kati batuma poliisi emukwatira mu mbeera y'emu ate mu bubi nnyo. Bamusiba obundooya, bamukuba empi. Bwe babatwala mu safe house zesimanyi ziri luddawa naye bamutwalirako. Naye ekyenjawulo wakati wammwe be baba bakutte naye nti ye amalayo ebbanga nammwe era ne munyumya naye emboozi n'abaketta n'afuna information mu ngeri ye. Bw'amala okugifuna
ne babatwala mu kooti ne basigala nga babavunaana ye ne bamujjako omusango ne bamwejjeereza ne kamera ne zijja ne yeebaza Mukama twebaza Mukama ayina ne famire ejja okumukima ne bamukima ne bagamba tumutadde mwe ne babalekayo kaakati ye omusajja oyo nti mbu nange nabiwulidde ate nga ne ku vidiyo eno kwebiri musooke kufuna bujulizi nga temunankubira ezo simu zammwe ez'ekisiru ze mukubira abantu olw'okuba temwagala boogerako mbu bw'amala okuvaayo ng'akwata information ng'agitwala mpaka mu State House ng'atuula ne mukama we Museveni ng'amuwa information ye mukakasa ti bano batujju era bye bino bye baŋŋambye kati ndowooza bannayuganda muwulidde Job ogwo mulimo oba bagusaba batya how do you apply for that job kaakati emyaka egiyise omusajja ono alina omukazi yafuna omukazi era ne bazaala abaana omukazi gwe yafuna alina omulimo gwe naye teyamubuulira mulimo gwe omukazi oli waka bakuwasizza omwami wo n'akugamba ngenda safaari oba n'akugamba ngendako bweru ng'alina ne passport era neyetegeka n'omutegeka ne visa n'oziraba naye ng'agenze kukola ki ky'otamanyi ng'agenze bamukwate bamusibe mu kkomera emyaka 2 nga gwe yakugamba ali Bulaaya bw'amala bamute era akomawo n'ewaka ne ssente naawe ewaka baba bakuweereza ssente mu linnya lye nti yazikuweereza era akola be balekawo okukulabirira ku ssente zammwe ze musasula omusolo basobola okulabirirako omukazi nga bbaawe musibe owookubiri osobola okubeera ng'oli waka kino kye mbagamba kye kino ekigenda okubaawo mu vidiyo eno baawo ne bamukwata gwa butujju era ne bamukima ne bagamba alina n'emmundu ne bagisikayo mu kitanda kyo wansi n'ejjambiya ne bazijjayo mu mmotoka ye mu buutu ne bamukwata military n'emutwala drone ne zimutwala ensi yonna ne TV nga bazireesera nga ziraba omutujju akwatiddwa omutujju oyo ng'awo wennyini waali ali mukola mane n'atuuka ne bamutwala era ne bamuleeta mu maaso g'omulamuzi omusiru eyasomola okulamula obulamuzi amateeka mu bitabo nga takozesa common sense n'omulamuzi n'asinzira ku bujulizi nga gavumenti yeebuyeeyeza n'agamba bamuzzeeyo mu kkomera ng'olwo omusaala gwe tegunnatuuka misoni ye tennaba kuggwa ne bamuzzaayo olaba musajja bazzaayo bwe bazaayo kati musajja ono gwe bayita Museveni ne bwe mulaba atera okugamba nti abantu abamu tebabawa bbeera aba alina information aba yabitegedde dda kubanga buli wamu mu bitanda byammwe mu boneti z'emmotoka ku bbaala mulaba bisajja kunywa nguuli kuva ku makya mpaka kawungeezi ekisajja kirina ssente temanyi gye kikola yooyo kaakati mukazi wattu omusajja baamukozesa mission byonoonekerawa kaakati musajja mukulu yagenda okuketta oba yali agenze ketta opposition nga babaako ekkomera mwe bamuteeka kumbe byagenza okuketta leero bigenda muleetera obuzibu eyagenda osibwa omwaka baamwerabirayo baamwerabira n'asibwa ogusooka agenda okulaba tebamuta n'asibwa ogwokubiri agenda okulaba tebamuta nga baamwerabira President Museveni weerabira musajjawo gwe wasindika okuketta mu kkomera n'amalayo emyaka wagindaba egigenda okwogerwa eddoboozi emboozi nagambye mugikwate empola mpanvu nekkiriza kibe kaakati bwe yamalayo emyaka egyo gyonna n'agamba kaakati mpedde bankozesezza bagenda kunzita yalina ekintu kimu kweyanjulira mukazi we n'amugamba nyamba bulijjo nkulimba nti mba ngenze Dubai bulijjo nkulimba nti mba ngenze safari naye omulimu omutuufu gwenkola guguno wabula leero kana akalimo ke nagenza okukola mukazi kandeete kandi bulijjo ssente zoolya ne mulya chipusi nzijja mu mpi bikonde na safe house naye kano kandakidde ng'omusajja atandika kuwandiika information nga mukazi wa mukyalira mu kkomera ng'agiwa mukazi we nti nyamba noonya Museveni omumpeera ebigambo ebyo
bakansi b'emyaka kati ogwali ogumu ne gifuuka ebiri esatu ena nga girimu etaano omumpeere kati kiki ekigenda okussa omukazi be yafunako obujulizi baali mu gavumenti obujulizi n'abuwandiika n'abuwa omukazi abutambuze bali ne bakitegeera nti abadde akyalirwa era waliwo abadde afulumya information nti yaani nti mukazi we mukanoonye mukatte kamanyi bingi munnanga oba oli awo otudde ku dduuka waliwo akwagala kaakati omukazi gy'abeera oli yatandise olutalo omukazi akoggose naaweddewo n'atandika olutalo ne beeyombyayombya okuva eri abasajja ne babuukayo nti aliwa tumukube olutalo lwavudde ku kweraera awo ku mizigo gy'abeera n'abaana kati buli ddakiika ne bw'awandula eddusu wabeera waaliraba obubi n'amugamba wandudde bubi mujje tukikube kwegamba kati banoonya we bamukubira bamutte nga balina kye beekwasiza abadde abba essimu awandudde wano tumukutte ne bino bamukube bamuttire mu kavuyo information baawe gye yamuwa kaakati atuuse ekiseera naye ekikyasinza okuba eky'obulumi nti ate omusajja yamala n'avaayo yavaayo atya ali ludda wa ne ssente ze mulaba ezo zaalina mu bifaananyi yazijjawa ani yazimuwa ali mu bulamu yeeyagala muntegedde oba temuntegedde kati era nsinzira wano okubagamba muyinza okumbuuza ngoba ki ntegeeza omusajja oyo ali mu kubala ssente bando ne bando zimulaba mu bisenge ti omukazi eyakuyamba n'omuwasa n'omuzaalamu ne profession ye gy'omanyi ne gye yali akola yaddukayo ne gye mubeera yaddukayo kati ali ku bunkenke okusobola okumalako olunaku alina okwesuula eddalu ayite kuba munoonya yesuula eddalu n'obwana bwe n'abwambaza ebigoye n'abiyuzaayuza n'akola ki asobole okutuukako ku dduuka aguleyo capati muntegedde namba 2 alina okwewala ne bwe bamukuba oluyi alina kudduka misinde nga talina musango gwakoze kubanga buli agezaako mukuba oluyi aba agenderera kukola kavuyo bamuttiraawo kyonna kyonna omukazi ono bbaawe kye yamugamba ekigenda okumussa ekirala mu prosesi y'okulwanirira bbaawe yatunda buli kimu ng'akyewolerako omanye endagaano z'abamanerenda bwe bakuwola bakugamba ntuziba za ntunze bakuwola naye bakuganze gundi ntunze piki yange bwe bakwefuulira baba n'endagaano nga watunda kati endagaano za ntuze bamanerenda bamunoonya na buli kamu gwe musajja gwe kolowooza omukazi kasobola okulabiriza abaana bamanerenda bakatwala kakati wulira ani yayimba kana kayimba omugenzi waliwo omugenzi omukale yayimba ati waliwo ensi lwefunda neyenkana akatuli k'empiso kati kino kye bayita okuyisa enjovu mu katuli k'empiso waliwo abakunoonya bakuttira biki baawo bye yakugamba omusajja yakuddukako mu kkomera gwe wali olwanirira tavaayo wabula akuweereza ebifaananyi ng'abala ssente abaali bakuweerezayo akasente abakozesa bbaawo bewalowoozanga nti ziva wa bbaawo baakubulookinga kati sente z'okulabirira tebakyazikuwa bw'obakubira tebakwata abaali babbulaadha boono naye nga babbulaadha boono abaali mu state house baatamanya tessimu ze baakozesanga onoonya mukama we eyali mukama wa bbaawo Museveni tatuukikako muzeeyi kikoofiira aliko emmundu ezikuba ennyonnyo bakuttirawo kw'omusemberera kaakati gwe n'abaana bo buli kitongole kyonna kye baazuulamu information kyebuuza information nayenkanawa toyina kuba mulamu ng'ogirina mbategeeza kye bayita okuyisa n'ogamba nti nze kati omukyalo ono gwe njogerako nawa opposition ow'ekibiina ekikyasinza okuba ekinene mu gavumenti kati eky'opposition era alumiriza mbu ne information yagituusa dda mu bakulu mu NUP kati wulira
Government yakozesa about yakuyamba baade bakuyamba nga byonna bya kifere mu bufumbo badde mu bwa kifere omusajja alinga wa security naye tabeerawo omwaka abeerawo emirundi ebiri akuzaddemu abaana weewoze okumutaasa manerenda akunoonya osula mu lusuku neighbor akuyita mulwadde wa siriimu olwokuba wakoze neighbor buli lwayomba ngaleeta abavubuka bakube bakutte kakati gye baali bakuweereza sente mu state house gwoli wa opposition byonna ebigaana noddukire wa opposition bakuyambe bakufulumya eggwanga opposition kati tujja bisobola tebakwogera kuno kakanoonye babulooga aba opposition babloga no ba information nebifaananyi information tebagifulumya nosalawo noganka ngende neyambule nosalawo noga nenga sineyambula kambere mu bulamu nga nesiba biveera okusobola okubalayo olunaku lumu bweruti abaana nkwe banakula eventually noga kankubire kankaka bangamba ono kankaka ayamba abantu tatya nene kankaka wano wayogerera omutima gumutujja kubanga biwamugambye yensonga lwaki nyabo nkwetondera wabingambye nkulikodinga nga saagala nfuuke nti nze mbyogera era n'oyo gwe kinyiizizza nkujjukiza bw'otunula mu nsi endala eziri namba amawulire nga CNN bani ife ab'amawulire tugenda wali trouble abayamba abantu ewali ettabuffe gye tulaga mu lutalo ndoza mwali mulabyeko abantu abajja interview ku koni abajja interview kwa Al-Qaeda n'Osama bin Laden bamujjako interview so mu mawulire fa aba fourth estate tufiiririra abalala kati n'olwekyo information omukazi yagirina namu recordings tayina kye ya nebye mwamukola nzi sibimanyi n'olwekyo ye naina gwe kikwatako gamba mu 7 tokozesa abaana babano abayina abakyala babwe ne babonabona kubanga sikye wali agaliza ababo singa bwe badde bakola intelligence mu government tokikola yenna alina sente ezina okulabirira abaana bano tozirya kubanga bagenda yenna anoonya abantu bano information bagiba wadda mugikozese munoonye musajja wammwe ye mumuvugirire sente abawo information omukazi mumuleke temumutta kale musobola okumutta kubanga mmwe temubuulirirwa naye mukimanye kiri babalibwako nti mwe mwamutta katika ngende mu mboozi eno era mugiwulirize kigambo ku kigambo ngenda kubeerawo ffenna tugiwulize wamu mutyensi mbajjukiza kuba sigenda kudda information bweggwa nga nvaako kufuna obukuumi obw'ekinnansi ezo emmundu teziyamba kuba 75026000 yasenga mukooki bw'oba osobola okumpa amagezi wano ng'oba kikunyiizizza bye nakoze genda ku simu yange 0702845559 mumpe ne ku magezi omukazi ono ayambiddwa atya okuwona abamutta ab'amakomera bannaye nammwe muli bantu newankubadde mulina service mu makomera temwegatta ku bye mutamanyi kubonyaabonya abantu babaleetedde kuteeka mu makomera kubanga temumanyi ne bemubonyaabonya asobola kubanga Museveni eyamutumye alabe oba okyunya abasibe nga mukomero oyinamu omusibe eyazze n'ekiwundu nga bakimutemye bagendedde balabe mugaba ddagala kibali bawa kati nammwe mweddeko mbasiibudde kati katugende kusaawa eno mu programu eno muwulirize kigambo ku kigambo. Kati Peter badde wano ku mabbali maama yongereyo nange kati nina ekintu kyempembuliddemu okumala emyaka egiwera 8 waliwo keŋŋambe nti omwami wange omwami ono bwena okusisinkana naye saamanya mirimu ki gy'akola naye nga nze manyi nti muserikale abeera up and down amala n'emyezi giwera taliiwo amala emyezi egiwera taliiwo akomawo katono agenda naye nga bw'omubuuza kiki mulimu ki gy'okola nti tondaba nti ndi muserikale
kati lumu mulajja n'abaserikale bagamba nga abadde atambulira mu security gyesasooka okumanya security ekwatagana ku ki nga mulaba alina abaserikale abamukuuma naye nga tanviirayo bulungi twatuuka n'ekiseera nenjawukanako naye okumala akaseera nga ndaba simutegeera bulungi nga muli bafumbo ba gundi nga era n'abaana tubalina babiri ntuuka nentulina ngaebintu byembikooye amala okumpi n'omwaka mulamba taliiwo emyezi 3 akomyewo agenze amala emyezi ga nempulira nga nendabanga oba mugusooka nagamba nga oba yawasa omukazi oba ali biki nenyiga nga bwobimanyi oba olowolereza nga tolina kyakuddibwamu nemwesonyiwa okumala akaseera kati nali ndyawo wazini 2017 aweesi we yafiira nali ndyawo ng'ajja kumbe waggulu eno wa sekandi side eno nga waliwo omukyalo oyo yali girlfriend wooyo omwami nga bamutadde nebamuwadde security empitirivu nnyo nga bakumba abaserikale bali eno waggulu bayitirivu bakuuma omukyalo oyo ziri paati bantu ba mirundi security za mirundi ebiri ziri mu kusikagana kati mba ndi awo ng'omwami oyo ajja afubuutuka emanju bw'ati angamba saagala bandabe wano tuli eyo tulina obuzibu awo naye mbebbyeko nenzija nkulabeko katono naye oyinza obutaddamu kundaba kubanga simanyi ngenda mu training nze ogenda mu training kati bwotyo bwoza okunsiibula anti munaye bino mbyeri nebyoyo bwabba ate simbasaagala bandabe balabe nawaka mbasaagala biki kati omwami oyo bwatyo bwe yabulaze ng'amanyi agenze mu training nga bwe yaŋŋamba kumbe omwami ono yalina missionis omuzeeyi oli ze yali amutumanga yalinga tayagala nze manye bamutuma mu makomera n'agenda n'amalayo ebbanga lye baba basazeewo okumalayo mishoni bwegwa ne bamulima ne bagira ne bamweyimirira n'avaayo kati ku luno kino ndyoka ntegeere byonna saawa eno byengenda okukugamba kyamutuulamu kye baali bwe bazze si bwe kyafuluma kuba Biden yali rigimu ya directori wa ISO gwe bagoba kaka oyo ye yali mukama we nga gwe bakola naye ebintu kiwe yabula n'endowooza oba agenze mu training nga bwe yaŋŋamba omwaka gumu emyaka 2 ati mba ndyeraakaayi ndaba international red cross kimu motoka guwanvu bwe guti nga gunsalako eyo ku ddwaliro tobuuza nebuuza ayankubira esimu n'aŋŋamba kuba basookera wa sekuritale mu ofiisi naye nga sekuritale yabitya nambu n'abibuzaabuza kati nze ekyanyamba nali sinaba kutuuka lina mulwadde nga nkyali waka kati mukwano gwange naye ye yalaba embeera n'asembera kuba ndowooza yali kumpi n'ofiisi awo wa sekuritale bwe yalaba nga sekuritale ananaagira n'agamba yayinza okuba n'obuzibu ate nembumulekamu ate ebintu bino kembihandolinge mangu tebinaba kutuuka wa admini sekuritale bwe yananaagira ono bano n'abasalako n'ababuuza mpulidde mubuuza mubadde mumwagaza ki kuba ayinza okuba oba gwe mugamba nga mumanyi nali ne bamugja kumbe oli omwami ali mu kkomera
myaka egyo ebiri gye yabula ali mu kkomera kugamba yatuuka okuwandiikira abo bajje banoonye nga bimutuddemu abawandikidde bajje banoonye anjagala ali Kirinnya omuntu eyaŋŋamba ali bukunze omuntu eyaŋŋamba yagagenze mu training outside Uganda Kirinnya yatuukayo atya agambye gendayo akwagala gendayo nga bwe nafuna obudde neŋŋendayo nemusangayo ng'alimu omulimu kkomera naye nga simanyi yasibibwa biki tanambululira bulungi naye nga ndaga nti bamusiba bamuteekako aggravated robberies naye nga Peter mnyingi from different districts kumbe baali bamuzizaayo mbu for another mission ng'ekintu kyabwe bakitandika mu 2014 ne bamutwala ewa Luzira ng'alina bagezi okukolako okuketta nga ye ku ripooti agireetera muzeeyi oli era ng'ekigambibwa nti ne Kaihura okumugoba era kyava ripooti yavako ono n'agitwalira muzeeyi oli kati ku luno baali bamutadde ku kaka muzeeyi omunene omuzeeyi omunene nga gwakolera kutegedde kati olwa missoni ya Kaihura olwaggwa ne bamuatakinga ku kaka naye ng'ekimututte ewa kaka era kukola kye yakola luli kati kaka oluvannyuma lw'okubyetegereza obulungi ng'omuntu ono afuuse kizibu yali mu kubaleetera obuzibu bwe baamutwala Ekirinnya nti alinayo mission bo baamwefuulira ne bamuteekako ebisango byonna bingi nga bingi asigalire eyo for good and ever kati bwe nagendayo abimbuulira nteekako ga aggravated robbery biki naye ebintu bino sibimanyi bamutadde ku batujjutujju abasudani abakinga n'amawulire biyise nemubuuza kati ntandiikirewa naŋŋamba bintu bino byetaaga kulumba State House nambulira ebyokukola byenakola naye nga Peter tebitambula mpulira nga n'abapurizoni bennyini bambuuza naye gwe mukazi gwe weesize eki ebintu by'omuntu oyo bya State House gwe mwereke mwensonyi ogenda olabirira baana bwe ebintu byoyo tebigenda kuggwa ogenda nakufiira bwereere gavumenti yemusiba bwerikoowa erimuta neŋŋamba nkoze ntya naye engeri gye nali mulabye ali mu kkomera ate nina abaana nawankubadde nga yali antawaanya naye ng'alina okumutaasa eta nenyingira mu kintu ekyali bisike nenumba State naye otondikodinga Peter nedda maama mpulira essimu nedda nnyabo essimu yange eno kennyininyini bwe bagiteekako emesegi evuga nentandika okulumba buli munene gwofu gwomanyi buli ofiisi gye yali ŋŋaŋŋamba n'ennumba ewa Muhoozi eri ebbombo n'ennumba embuya mu Seemwayi ate ng'agamba saagala Seemwayi ate n'ennumba mu Iso ew'Oluka n'ennumba basekutale wa State House nga buli baluwa zawandiika nga bw'osoma ebintu ebiri muli ogamba ono ye muntu gwemanyi kuba yatuuka ekiseera n'alaba nga nze Sylvia nga buli kimu alina kubeera open mu bimu mbitegeere asobole okuyambibwa naye ng'oyinza okusoma ebbaluwa n'ogamba kiki kino nezeezo ezimu ze nafotokopinga nga kuba oli balibwero bwe nabatwaliranga obiginozi nga ze fotokopinga n'ensigazaako fotokopi
wajja emyaka ebiri bwe nagenda yo netandika okubitambuza bwentyo ne bamutwala mu kooti kati 2020 ne bamuteeka mu kooti eyo fayiro ne bagidischarginga ate ne bagamba nti wakyaliyo ezipendinga nate yafuluma nayo naye nga bwozinoonya eno wansi yonna teziriiyo nze nga mpandiikira kooti nempandiikira wa nempandiika buli wamu mwana wa kitange nga teziriiyo naye nga prison eraga nti bazirina nze kati bino mbitandiikidde wa ne batuuka okuŋŋamba bonna otulemerako nawe tujja kusiba kunze oba munsibe nze noonya muntu wange eyasibibwa atagenda mu kooti gwe batwala mu kooti ne bagoba emisango n'atateebwa kati osi w'ekirinya n'atandika okulagira ku Portugadi tebanzikirizanga kuyingira bwe mba ngenzeeyo ndekaawo ebintu bye mba ntuuse tebanzikiriza kugenda kulaba musibe ne mbalemerako nga nange mbeera mukambwe nnyo ne mbalemerako ne mbareasoninga ekyavaamu nga balaba mbalemeddeko ng'ate ne kye bakola kimenya amateeka nyinza ate okubashuwinga osi n'alagira nga bwemba ngenze nina kugenda nentuula n'omusibe wange mu ofiisi ye bantu babiri ne osi wakusatu n'abaserikale abalala nga basatu nga batwetoolodde twogere eŋŋamba kati kino nkikoze ntya naye ng'omwami ono yalina ebintu bye ebyama ebingi ennyo bye yalinga akola ebyambuze eyo oli kati okumuteeka eyo oba okufiirayo afiireyo nga bangala asirike ne information ye aleme kugituusa kati ze ebbaluwa ezimu ze yawandiika nga nsobole okuzituusa yayagala zituuka ayambibwe kubanga nemuzeeyo oli ng'alinga alaga nti tamanyi ne gyali naye nga nze ndowooza tezaatuukanga ebbaluwa zinatwalanga kati oluvannyuma ennyo mukama ayamba batuwa mu 2021 2022 eyo covid bwe yaggwawo n'entandika ate okulumba bwe bamuleeta mu kooti wakamyawo fayiro eri yennyini ate eya 2020 gye badischarginga nga ku luno bagigyeko abantu abalala abaaliko nga kusigaddeko bantu babiri ye n'omulala nga abaali kweri be yali nabo kweri babaggyeko natunga najjukira nkozesa ssente ndi mu malooni neewola bwewozi okugula baalooyi okukola buli kimu kye nali nkola nga nteekamu ssente ngenda okumaliriza nga tebakomezaawo kifayiro kiri ekikadde era kye baagoba luli ate ne yeebakayo emyaka emirala ebiri nga ndi mu kutambula kwekyo ekyavaamu ne mpandiikira principal judge nkozi namuwandiikira emirundi ebiri nga ndaba siyambibwa ogwoko gwasooka nga siyambiddwa gye yansindika nga siyambiddwa nenziramu nemuwandiikira kati ekyanyamba nti kooti eno ey'ejjinja yali ekwataganya emisango gy'eyo yonna iganga eyo sayidi yonna yonna nga tewali high court kati mukama n'atuyamba ne bateeka iganga high court ate emisango gye kiraga nti bagiddiza iganga naye mukama bwatu n'anyamba ngeri bali gye baali batandika obutandisi kooti buli kimu baali bakikola nga kiri open nentuuka ku kooti kiraaka waayo n'anyamba nnyo naye nga mwana gwe nga tunoonya efayiro ezo zonna ze balaga nti zezipendinga nga yonna mwakaivusi zonna teziriiyo nempandiikira omulamuzi eyali gwe baali batadde iganga n'anyamba n'alagira bagende mu prison babuuze abasibe abo lwaki gye bali eyo nga tebalina fayiro era kooti n'esituka ne bagenda mu komera ne baba interview ne babalabira eyo
bagenda okulaba nga emisango bantu baluddeyo kumpi myaka 10 nga fayiro emisango gye babateekako kya 2014. Omulamuzi n'agamba n'alagira babaleete mu kooti mu 2023 omugwokutaano ne bafuluma. Naye okuva lwe yafuluma n'ate neŋŋamba ye lwaki yafulumye. Wabwe yatuuka bukosi yali alina okubuulirako omu kuva kuba State House nti nfulumye. Era oyo yali Naiti. Kuba yagamba nti Naiti gwe baamukwasa nti bw'aba amaliriza emirimu gyonna alina kuleeta lipooti ewa Naiti then bakole entegeka Naiti amusitula amutwale ewa muzeeyi oli. Naye Naiti ne director yali owa ISO nga balabika nga abakwatagana. Ate Naiti akuba ono aleme kutuuka eri. Kati nono ndabira olutalo olw'okumunoonya okumutta ng'afulumye mu nkomera. Gwe bamuwa omuhandolinga ate tatuusa information gy'erina kulaga. Tatuusa information. Mwana gwe n'entambula ate olwo bamunoonya waliwo lwe baamugoba bamukubira bulungi essimu nti simanyi waliwo bwejja oba meejani abaaseemwayi nga baagala bamu meeting alabe information gy'alina aba iso baagala balaba information gy'alina aba SFC nga buli amupromising okumutuusa ewa muzeeyi oli alina ayagala kusooka kulaba alina ki atwala ki we yagaana okugibawa n'agamba mwenna tewali gwenyinza kugiwa olw'ensonga siimu abantuma mulina kugitwalira omuntu eryantuma. Nebagamba ono kati alabika ayagala kutukola kukola ebyabali bye yakola bali abamugyewo baba basinze. Omusajja bamukubira bulungi essimu ali waka bamugamba wasimanyi waliwo meejani ayagala okukumitinga tukola arrangement etuuke ewa muzeeyi. Oye mbasanga wa bayalinga atera kubasanga tukusanga mu kafa ka bulijjo naye tugenda kusindikira tukutuku ekunonya. Ani bana babani abadroni zino pichi ezaki bodaboda waliwo zino eza kampani. Tugende nga bagamba safe border tugende safe border. Oye kale nga agenda ekirungi nti luli nga tanaba kufuuka muntu mulala nnyo. Yali aneesiga buli kimu nga bw'aba alina gwagenda okumitinga amumbuulira n'enamba y'essimu n'agimpa n'ambulira gye bagenda nga buli kimu nkiwandiika mu kitabo era bwe mbikulaga oyinza n'okubutakkiriza. Kumbe bali mu kumuseetinga alowooze nti bali mu kumunona ne pikipiki kumbe bali mu kujja na motoka kumukwata. Naye nga naye ow'omulimu gw'abadde aludde mu security abagumanyi abakimanyi ekiriko bwe yatuuka n'asala ekkubo n'adda kuli n'atuula kuli opposite. Bano bwe bajja baali balowooza nti ali awo ng'oli bwe yali abalagiridde agenda okulaba Dabo Kabeni eriko abamagye emundu ne beetoloola awo ne bagendako ku poliisi ne bakkirirako ku kumbe yabalaba mbu n'aputula n'agenda. Aba akyali mbu n'ayimirira ku kagundi ka mobile money. Aba akyali awo n'alaba Dabo Kabeni ya poliisi. Netuuka awo ne yeetooloola ne bagendako era ku poliisi. Ekyamuyamba nti n'omuntu gwe baali banoonya nga tebamumanyi bulungi. Bwe yakubira oli n'amugamba by'osindikidde byonna mbirabye naye kigwa bisindise oba batutulakinga ku masimu.
olina yefuula atalina kyamanyi kati kyoba okola toddayo waka kuba bayinza okufoolowinga funa pikipiki ekuleeta eno gyendi tusooke tutustadinga embeera kombe gyamutwala gye bagenda n'okumuttira agenze bapangisiza loogi gye bamupangisiriza basulamu ne driver waabwe yalinga abavuga driver ye yataasa ono omuntu nga loogi yonna bagisaziiko abasajja kati driver bwe yafuluma alaba abantu batategeera ate driver naye ebimu abimanyi abitambuliramu abimanyi bwe yafuluma bufulumi bwe yalaga abantu batategeera situation ekyuse mbuye yafuluma bufulumi bwe yatuuka eri n'akubira ono essimu n'amugamba weetegeke ono engeri gy'ofuluma naye abasajja batusazeeko kati ye teyadda amabega kulaga bali nti munda wakyaliyo omuntu omulala bwe baakubira oli asetinga bano n'abalo ne bamugamba kuba oli yali abalaga nti bali kimu era bali mu process yakulaba muzeeyi kombe yapanga bibye ati driver bwe yakubira oli n'agamba omuntu gwendese munda ali ku risiki abasajja bamusazeeko yamukumba oli yakubira ono ali munda n'amugamba omanyi kyova okola yitira emanju yitira mu kageeti k'emanju n'agamba ono alabika ayagala nfiire emanju eyo bagambe nti abadde adduka tewali naayinza kundaba nga bankubidde eyo amasasi kempitire ddala ku mulyango ku geeti kwennyini buli omu nga ndaba naye ekyo yakola nga apaakinga kakasawo ke yali nako mbu nga yitira ddala ku geeti bw'ati ng'afuna ago bodaboda mangu ng'atuula ku boda mbu abasajja bagoba ne bodaboda mukama yataasa bibye bwe yankubira ne mugamba kati tokomawo ewaka sooka ofune woobeera tulabe engeri bwe tuterezaamu embeera eyo naye nga ndabira ddala bagenda kumutta kuba kyekyo ekyali ekigendererwa kyabwe nengenda ku minisitule bagiyita minisita nalabako minister of security minister of what nengenda tasooka kukubira ono omukyala bani ono nabbanja netumukubira netumubuulira kiriwo nga bambi omwami ayagala akozesa abantu abanene abasobola okutuusa information ku mwami oli ategeere nti ono afulumye naye ali mu buzibu ne information agirina naye talina bwagimutuusaako nabbanja n'agamba bw'oba olina information okolagane ne iso n'oluka n'agamba sobola kudda mu iso ng'ate mu iso aba iso be bansibye sobola kubawa information yange kuba baagala batambulire ku information yange we bafunemu nze mbeere nga bankozesezza nabbanja n'atakugamba n'atatufaako nenfuna simu ya bamuyita ajoketi naye ebikala akola mu ofiisi ya nabbanja omwami oyo n'anyamba n'agamba agenda eyo ku minister of security I think olabe bamuyita chief of staff ogenda omunyonyola ensonga agenda kugihandolinga nengenda omwami oyo muzeeyi nemulaba nembanyonyola ensonga zonna nga bwe zaali ne baŋŋamba kati nembagamba nokugamba nti ze n'omuntu yabuze simanyi kuba bamunoonya kumutta simanyi ne gyali n'aŋŋamba kati omanyi kyoba okola sooka ogenda oripootinge ku poliisi ensonga nti omuntu yabuze kuba oyo omuntu wa makulu mu gavumenti tetulina kumuleka bwe tutyo kati nze bwe namala okuripootinga
ne kuba bangamba omala okuripotinga ku poliisi otukubire nti omusango gundi keesi ogiyingiza. Ne mbakubira omwami oyo ne bambi ne bafaayo nnyo ne bamuwa security. Ne tumunoonya we yali ali ne bagenda ne security ne bamugjawo ne bamutwala mu state house eyo ne bamuwa eyo waalina okubeera nga bamuwadde security paka bw'adaada bamuzeeyo oli. Naye yaliyo okuva ogw'omu yafuluma mu gwokutaano. Last year? Last 2023. Ebyo byonna byaliwo mu gw'omukaaga nga 2. Ne bamutwala eyo n'abeerayo ogw'omukaaga ogwo ne gugwako ogw'omusanvu ogw'omunaana naye nga tolabanga muzeeyo oli. Kati netugamba abaali babikolako ne bagamba kati omanyi kyoba okola kuba newano wennyini oli ku risiki. Saawa yonna abantu basobola okujja ne bakuyigira wano. Lwaki tusala amagezi n'ofuluma wano n'osooka ofuluma Uganda? Mwami oyo nankubira n'angamba kati kiri bupulogulamu eri bweti ne bweti naye enkomawo ewaka mpaakingira ebintu nzija mbipiikinga. Yatambula nakiro. Kali ate gye mmanyi nti bw'atuuka eri gye yali buli kimu kiba kiweddeyo. Abaseefu bulungi. Abaseefu naye nga jukira abaseefu naye ate abo bamwagalako lipooti eyo mbu tebasobola kutwala kumutuusa wa pulezidenti nga tebasobose kumanya kiki kye batwala ewa pulezidenti. Kati we yalemerako nga tebayinza kumukkiriza kugendayo nga tebasobose kulaba kirimu. Kati oyo omuzeeyi gwenkubidde oyo gwe mbadde ngamba naye omuzeeyi nze mwansuulira ddala mwasalawo mundeke mboneebone n'embeera paka. Nangamba tuli mu kukikolako era ensonga eyo nange ndi mu kugikolako twenaatera okuggwa biyikiriza. Yasookanga basookanga ne bampa ku ssente ojja bulabirirako ewaka labirira abaana tuli mu kukola ku nsonga eno tuli mu kukola ku nsonga eyo. Naye baatuuka ekiseera ne basirika omwaka oguwedde gwonna sifunyeeko yadde 100. Omuzeeyi oyo bw'omukubira ng'agamba nkubiraako enkya nkubiraako wiiki ejja nkubiraako luli natuuka n'enkoowa. Kati ye yaddukayo n'agenda ebweru. Bwe yadduka n'agenda e Kenya. Naye nga ndekedde amalooni ge nakozesanga mu biriyo byasooka amayitirivu. Naye nga ngamba wakiri agenda okusinga okufiira eno agenda abeere eyo bwe tupangapanga kino ekintu tukikoze tutya. N'ono muzeeyi ne sekuritale wa state house kuba oyo naiti bwe yafuluma ne baleetamu omusajja nga naye alaga nti ali wamu naffe. Ne bangamba naye manyi kyoba okola sooka ofulumeko mu Kampala. Bo tebamanyi nti oba nina abalala weesobola ninaye mulimu omulala gwenkola oba nina kyesobola okukola weesobola okugenda ewalala. Naye bangamba fulumako Kampala bayinza abantu abo okulemererwa olw'okuba baagala oli ne bakukwata. Nambuuza muzeeyi kati nfulume ngende wa era abaana mbaleke ntya ye tunaaba tubeerawo tutya kuba bwe mbeera mu Kampala muno njeeya yiiyo abaana neesobola okubafunira ekyokulya nti tugenda kuba tukusapootinga. Naye baakikolako akaseera katono ne bandekaawo. Nina okusasula looni nina okunoonya ebyokulya nina okulabirira abaana balina okusoma. Kyokka n'eri omwami ng'alaga nti talina mbeera gy'alimu kumbe mu butuufu baalinga bano bamuwa ssente bamuweereza ssente. Naye yatuuka eri mazima gengi naye ne yeefuula n'atwerabirira ddala. Kati mwana wa kitange embeera eyo gye ndimu nkole nti. Kuba natuuka okugamba owa state house oyo secretary state house. Nengamba kati webituuse ngenze ku TV neeyambule. Kuba tuli mu kubonaabona ndi mu kusasula malooni. Simanyi kintu kyammwe we kiggwera kyokka nammwe temunsapootinze temunyambye.
n'agamba ate bonna ogenda okukwata onaaba obyonoonye omanyi bino ebintu abalabe baffe tetubamanyi tubalimu naye tetubamanyi kati ate oyinza okugenda ku tv ate n'okusipozinga omuntu oli noweesanga nga bamunoonyeza n'okumuta nga bamusinga tetuluubiriza tetukituuseeko sooka ogumiikirizeemu tujja kuba akatonda ketunaabanga tufunye naye ng'ate kiraga nti ofiisi efulumya ssente ez'okulabirira famire y'omuntu oli paka nga omuntu oli atuuse ku gwanoonya kuyamukozesa naye ziriirweyo tetumanyi wa bwe tusobola kuzifunira ate n'omuntu eyandituyambye n'alagira nti mutwalire famire yange eyo ebikozesebwa naye alabika ng'eyekyusiza mu kiti ng'embazi takyatumanyi ayinza okuba yamukozesaako akaseera ng'ayinza okuba takyamwetaaga naye omuntu omusiibula bulungi. ate ono muzeeyi balaga nga ekintu kuba mabagako yankubirako omuguti wazini oba Novemba nankubirako nambuuza kiki ekiri eyo buuza ate munnange kiki nti ekiri eno kyakutusuula eno n'otuleka eno nga tulinadde n'ekyokulya n'agamba tewaliwo bakubuuziriza abakumbuuza nze sinaba kufuna mawulire gonna agamba nti nabadde wano dayirekita wa SFC nankubira mbunga neetaaga naye nze nabagambirawo neruli twali magano nembagamba alina kulaba muzeeyi mwesibeetaaga kati nabo mbubo simanyi alina password gye baagala basobole okulaba biki bye balina olwedde babimugirako eri mu prison kati bamuvaawo kati prison ndowooza bano oluvannyuma olw'okumulaba nti alina information bagenda mu prison banonayo ebyo osi kuba osi naye bano baali bamukozesa okumutulugunya ono era buli kimu ne bakimuggyako kati balabika bagenda ne babifuna okuva ewa osi ate nga biriko password ono yalina okugiggula kati neweyaŋŋamba kunze temanyi oba sinaba kufunako information yonna kuba waliwo lieutenant awe yankubirako ng'akubuuza bemugamba mwaba mulina nze simanyi gy'oli kati awo okuva awo sinaba kufuna muntu yenna ankubira kati ye tasobola kutuwandagirira we tutandikira kufuna buyambi anti kati yagamba okuyambibwa nga tuyamba ye anti ŋŋamba ye alabikanga nti nno obulamu bwali bugenda okugwawo alina bwe yabuteeka agira buyinzaawo buyinza okuba si bulungi naye tekitegeeza nti n'obubwo bulungi obubwo n'abaana naye tuli bubi ate yalaga nti yali bulungi abantu bano bamuweereza ssente abali naye kati kitegeeza nti ye yalina okutuyamba ffe atubuulire iffe tumalako tutya n'abaana kuba asobola okutugamba nti okusinziira ye kuba muyambako naffe tulabe gundi yamuyambako tufuneyo ku kyokulya oba tufuneyo ku bulamu obutegeerekeka anti kati gundi oyo alina okutuyamba yono muzeeyi gwenkubidde alaga nti yali mu kuhandolinga ensonga z'omuntu oyo anti okuzihandolinga bo bazihandolinge kuba byabwe teyasooka bikubuulira wabitegeera lwa buzibu ye yali badde lwaki ye tayogera ku kyakutuhandolingira ku mbeera y'abaana na bulamu bwa mukazi kubanga kati ebyabwe byakyama gwe babyagalamu ku buntu waabwe be bamanyi bamutuma ki era alina kibawaatya ayise mu kusoomoozebwa egwo wamuyamba sirayika singa tiwamuyamba singa kati ali mu kaguli nabonaabona n'ekintu ky'omuntu oyo nange nga ndinzeeka bwendi talina maama talina taata bonna bamuvuddemu abandi badde bakama be bamuvuddemu
nga nze kayimiridde na buli ssente gye nalinga nkozesa nga nzaki nga n'okumutwalira ebintu mu kkomera nga nzabitu n'engoye obugoye ez'okwambala nga ngula mpya nga talina ekintu ekimu bweki ate nga ne bwe yabeerawo mu bufumbo bwo era teyali nnyo nti nno waawo wakutegeera nnyo buli kimu naye lw'okuba nti nakwatibwa ekiseera nga tibwemuleka wano n'afiira wano kati ndyogera nti abaana ndibagamba ntya ate olwedde maze okumulaba mbeera gy'alimu yeetaaga kuyamba nkimanyi maama we yafa nkimanyi taata we yafa ali yeka oba nabyo yakulimba kuba abantu abali mu intelligence tebeesigika nagendayo ekyo kyetaaga okuba nga wakikakasa ye namayingo eyo nagendayo ng'ate ne baganda be njogera nabo naye baganda be mutamu bataata baabwe ba Luganda ye mu famire yazaalibwamu yekka ne sisita we ate sisita yali yafumbirwa ne maama baabwe e Kenya eyo n'asigala eyo e Kenya era ne maama yafiira eyo e Kenya taata baamuziika ene namayingo nagendayo buli kimu n'enkifoolowinga n'enkimanya ng'ate ne baganda be nabo bamwagala afe balwanira ttaka